ekanisa era nimulabirizi wano n'omusumba waali kanisa eweddeyo. Kanisa ffe tusabira abasika kubanga okusinziira mu byawandiikibwa nga bagenda obalaba era teyawukana. Bayinza gamba nti ate kati nze ndi mu ddiini ate nga tolina obeera n'ekika olina gy'ova. Ekika kibeerawo. Nze toyinza kunzijako kika kyange, tosobola. Era kamabulire nze bwe nasika era nasaba nebaga nti kakati nja kwambala ekkanzu, nayambala ekkanzu ne kooti yange besigidde balabe ate taata nembeera mu kanzu yange ne kooti. Era nina ebifunikwa byange biri mu briefcase njiguma buti ntambula nayo wano. Ebifunikwa nga bimeka nina ekyomukulu w'olujja n'ekyatata bwe nasitula ebifunikwa biri mu briefcase nkyabirina era tobinzijaako. Njagala nnyo ekika kyange ate njagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kubanga mukijjukire nti yali kabaka, Ssekabaka Muteesa asooka eyayita abaki abaminsani era n'abayita nti mujje mugunjule abantu. Abaminsani abo abajja kati beffe era ekibiina ekyo ekya Church Mission Society ndi memba, nagendayo nentuukayo bannange gye baava ba Church Mission Society ndi memba era kyekyampeerera n'okusoma obwawe ekya Church Mission Society. Kiina ekitebe mu Bungereza nentuukayo nendaba obuwangwa tradition abazungu n'obwakabaka, nendaba Namulondo, nendaba biki, nendaba Namulondo, nendaba engule, nendaba biki. Olaba nalabayo n'ebintu ebimu ebyawano nenengerayo n'embugo neŋŋamba bino ndooza bino babijja waffe bino. Abazungu eri nga babirina nga bya muwendo nnyo n'ezimu ku nkofiira ez'abataka wano eri nga babiterese eri babirina. Naye ate ffe tulina engeri gye tujja tebabalimbanga, omuntu abeera n'ekika kye. Nanze wano ndi munywevu, ndi mbawologoma, weebale nnyo nywedde. Omuntu abeera naki n'ekika kye. Ssaabasajja Kabaka waali njala kubeebaza kubanga omukono mukuteeseteese nga tuzze okusabira omusika ono. Mukwebaza kuno nga twebaza Katonda olwa byonna. Waliwo ebintu ebimu ebinsanyusa. Zino engoye ze twambadde, ono tekinologi eyajjawo n'olaba ng'oli mu kooti, naye bajjajjaffe bayambalanga ezo embugo ne bazikomaga era newunyuba ekiri abatalina kyuma babikolanga batere bakomaga. Olwo lwe lubugo olutujjukiza nti abantu bayambalanga bwe bati era terugenda kuvaawo era weeruli. Olwo lwe lugoye lwaffe. Newunyiza nnyo buli lwentuuka nnengera endeku eyo mugiraba eyo eringa eccupa ya soda. Obwo obuseke mubulaba obulimu mubulaba, ezo ze straw. Njagala mumbulire wano atanywera soda mu straw. Waali wano peka byonna olabanga bintu efumu efumu kyekyokulwanyisa. Bano abazungu benjogedde bo baalinanga nammundu. Twalina omuzungu eri basikavire engogo eri, ye yalinanga n'emmundu ye nga gyatambula nayo n'akuba ensolo neyeyongerayo. Kyekyokulwanyisa ye defense. Kati engoma eyo era kati tusumba engoma zitulina ozizaawo. Olwakuba kati bwegikuba tekyafuka kugenda mutala na mutala. Kati engoma eyo n'okubaka abantu basobola okujja okukola ki? Okusaba. Ate era yeggumiza bombo bala engoma neggumiza obudda ku ngoma n'omanya nti kati ebintu biteredde. Kati bwe weetolola bwoti awo waliwo obukyamu ki? Njagala babuza mwena abali ono, obukyamu ki obuli awo? Waliwo obukyamu buliwo? Katonda yeebazibwe.
webale nnyo, webalire ddala, njagala nnyo okubeebaza. Waliwo ebigambo bino obusika bwava dda mu Yesu essuula esooka olunyiriri olusooka kansomewo. Obusika tuli kujja kwogera ekiro ky'obusika nti awo olwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yeswa omwana wa Nuuni omuweereza, omwana wa Nuuni. Obusika buno tubulabira ddala kuviira ddala mabega mu byawandiikibwa ti Musa bwe yaliwo, Musa yaliwo ng'akulembera ekika Katonda nga bwe yali amulagidde, naye bwe yamala okufa Yoswa n'akola ki? N'addawo. Era naye n'atwala obuweereza mu ki? Mu maaso. Kwegamba obusika buno kutwala buweereza mu maaso si kitiibwa kyokka, oli ayinza okukoma ku kitiibwa naye obuweereza mu maaso, awatali kutwala buweereza mu maaso. Kati jjajja wange ono, kati tuli abantu bangi, kati tuli abalabirizi mu kika kyaffe, tulimu abalabirizi babiri. Omulabirizi owokubiri oweruweru ye Evans Kisekka Mukasa, ate ne walako waddawo omulala ow'Emmamba ate Kisekka ate n'enkomawo eruweru. Kati abalabirizi babeka? Babiri. Ekyo ekika si kinene ekyo, babishopu ababiri, lwakuba nti oli taata wange mugonvugonvu, sukaali amuteganya naye nga waali. Kwegamba oyinza okulaba obukulembeze obwo obw'amaanyi. Ekika kino kyonna abalangira bano bonna n'abambejjo bakulembera. Kwegamba obuvunaanyizibwa bwa amaanyi. Era Katonda kyekyo kyayegalaga nti nkusaba otwala obuvunaanyizibwa mu ki? Mu maaso.